Chris Nsamba y'omu ku bannayuganda abayiiza ebintu eby'omuwendo eri eggwanga ng'ono yakoze ekkulizo mwe basobola okuteeka abaana abazaalibwa nga tebannatuusa. Ekyuma kino kyatongozeddwa omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Twine ku ddwaliro lya Mukono Health Center 4. Kyokka ono y'omu ku bannayuganda abatasuubira kufuna mu magezi gaabwe olwa Uganda okubulwa etteeka erisiima bakagezi mu nnyo bano. Okusinziira ku Dr. Edward Frederick Makombi, bakola ebintu bingi ebibatwalidde obudde kyokka ne bamaliriza nga tebabifunyeemu. Omunoonyereza yasobola okukola kweta incubator eteekebwamu abaana abalina okutuuka nga bazaalibwa tebana kutuuka naye ng'ekoze bulungi nnyo era bino bivudde mu kunoonyereza era nga omukulu oyo mukamani sekula yagambye omuntu yeetaaga okuyambibwa asobole okugaziya kunoonyereza kuno kubanga kino kino kiyamba abantu bangi nnyo ate byasimbiwanana naye okunoonyereza tukiyambe kumala okuteekera. Bino byogeddwa mu lukuŋŋaana lwa bannasayansi n'abanoonyereza mwe basisinkanira buli mwaka okusala amagezi ku nsonga ezibasoomooza. Bano bategeezezza nti embeera eno yereetawo akasoobo mu kulwanyisa endwadde ezitawaanya ensi. Mulimu abasawo abamanyi ekyokola abali motivated ate nga balina ebyokukozesa ate nga n'abantu basobola okugenda mu ddwaliro eryo okulikozesa. So lino eddwaliro erimu lyokka terisobola kukendeeza abaana abafa mu Kampala oba mu bitundu ebyetoolodde. Tulina okufuna sisitimu eri general ndowooza gavumenti ekirowoozaako ng'etandikira ewaka mu maka gaffe. Wabula minisita wa sayansi, tekinologiya n'obuvumbuzi Dr. Eliodat Mwesige mu kwanukula kwe ategeezezza nti gavumenti yataddewo ensimbi ez'okuvujjirira okunoonyereza, okuvumbula ne tekinologiya wabula nga bakyalinda ebbago ly'etteeka erikyali mu kuteesebwako mu Parliament. Gavumenti yataddeko ensako gye tuyita Research and Innovation Fund era kati framework yaayo oba amateeka gagifuga tugenda gatwala mu cabinet ne mu Parliament. Bwe tukamala tujja kuba nga tusobola okuteekamu ssente nyingi okusapootinga bascientists. Obuyiiya, okunoonyereza n'obuvumbuzi mu ggwanga byeyongera okukula ng'ebbanga bwe ligenda lyetooloola wabula kino ebiseera bingi tekigasa ggwanga olw'ensonga nti abeenyigira mu bino bawalirizibwa okuguza amagezi gaabwe amawanga ag'ebweru okusobola okufuna ensimbi olwo eggwanga ne litaganyirwa. Rachel Nakanwaj, BBS Terefayina, ageesigika.